right, I wanna give you more. A little bit of love, baby, I wanna give you more. Anytime you need me, I will give you more. When you're feeling you're lonely, I will give you more. Let me hold you tight, treat you right, I wanna give you more. A little bit of love, baby, I wanna give you more. Hey, anytime you need me, I will give you more. When you're feeling you're lonely, I will give you more. Anything at Galaxy FM, woman and Tamani. Hold You Tight. Your latest. Playing for the very first time on Galaxy FM. In Uganda. It was done by Dan Magic. Yes. Very beautiful one. Ani kwa ndo kayimbira. Abimanye byafukera ku machene kikulinya. Tulinga basezi. Muzi tamanya nti anasira. Simanye naku zino wawasa. Ndi musajja mufumbo. Oludde ng'oli mufumbo. Utidde n'okutya. Ddiwe nalimbadde ku obwomu. Anti nze munange nkusinkana wekka. Kama namwitika Eri mu bya kisajja. Kati abaana tugenda mu bameka. Nina abaana, nina omulenzi n'omuwala naye omusajja tabala baana. n'abalala. Neno sizadde nnyo. Tolina ngani. Tolinga ngani. Kagundi k'omwenge ka drink responsibly. Now you are responsible. Kwa toyagadde kwogera example mu tolinga wizo. Oba kati. Ngadikani yobgomani. Nze nina bameka. Dikano kyagala Nsagala zaani. Oyo tigani ammanyi. Bakubalire. Wamma tigani. Mbabale. Kati kyo eri ensonga gye baali boogerako abo abakyali abawandiika olupapula. Ye yagikuyigiriza oba wagyeyigiriza? Siginywangako omusajja bamuwayiriza era muweereza akayimba ke tukubye wano bakayita abogezi aweereza Bobi Wine abogezi babaawo nange nkeweereza kuba mu comments mwali mutofaayo gwe wayimba akayimba abogezi siginywanga nako era sigiriginywa kuba sigyagala naate abaginywa bemmanyi siina buzibu nabo naye nga nze siginywa so mulekera okwayiriza omusajja nti yanjigiriza okunywa. Wamma njagala kubuuza ebbanga liweze ddene nga tetukufunamu mu bivulu mu concert kwegamba nga bwe tunaagamba nti omuntu ayagala okuwulirizaako omuntu aba ayagala okukulabako kati akusangawa omuntu ayagala okundabako nojje weegendereze nti ebivulu ebyomugaso mu ggwanga byembaddeko kati ziizino zina awards olowooza lwaki ensi yasazeewo eno tiganya ajje ku Friday mu zina awards olowooza lwaki bakeera enkya nti eno tiganya yimbe n'afurigo mu gavana ekigere lwaki nkeera enkya nenyimba ku Roast and Rhyme ogamba olaba ebivulu byenkunyonyola mbadde kuzi waliyo pasapasa ebadde Masaka y'amaanyi balina kye bakola naye nga kisingako bazungu. Anyone that understands music and wants to oyagala kupowa yazikoze zaaweze agalazirya agala music omulungi abaali talina etiga n'amuliramu sitomana kutoma kuba ndyoka ewendi bivulu byenfuna byebyo byenjagala okuyimba. Abantu abasinga bayimba music agwa mu kika kya reggae batera okuba ne plans ezikola live band olina plan ekola band hiyo nnyo era n'ebyuma biri mu kkubo ebyasooka byagwa mu mazzi bino byo bigenda byayita kumeri bino biyise waggulu. olinayo abantu b'okolagana nabo kwegamba? Nina abaana benyimba nabo Bakian Banks bali ba Ian Q bangi bayimba nabo bulungi. Sinza kuba na mwana kuba nze nyeke nyini nnyo. Do you have a manager? I have a manager mmanyo DJ Black. Okay. Okay. Kakati mu season eno otusuubizaayo kwegamba album nga mmeka? Sijja kulimba abantu album mekawula nina singles nina ziwera sina compiling album singles weziri nenga music ye kikulu kya music nti wali kati akapya kako bakawulidde olidde mbasuubiza nentuukiriza. Do you have any collabs? I don't have any collabs kati kuleka enkadde ze nakola. Bobi Wine nkyali ba mukwano ate lwaki siba mukwano gwe omwagira yesimba okuba president bw'aba basazeewo n'omwakalu ulira. Did you ever reconcile and get back with your former manager? Sudi Lukwago.
nkunyumize gy'abeera omanyiyo gy'abeera katona munyumiza njagala kufuna answer yange. But we reconciled a long time Long ago. time, so you get along your friends. What's Charlie Chivuluchi? Kyali kya business signal. Echa business signal. Netugera ne ku TV buli omu n'awamu ne kahaga. Buhaga bubeerawo naye sitera kubuwa. naye ga amazima sibufakinga. bwe kuba kuloga ologa naye omusajja wamusabula bambi omanyi gy'abeera bulijjo bagamba nzimuloge. nedda ssebo That's what I've heard instead. gwe waloga oliize nakkiriza amawulire gye boogera be bafu Ate nze nawulira kirala. tebamanyi kati babuuze nze atera omulaba mmanyi gy'akwajjira Gamba bombi obalaba. So olaba. Buli mukwazi muloge sibo. Obuli mukazi buloge. si buli mukwazi ate era si bwe bulogo bwenjogerako omusajja yaleeta ani oguma Abayimbi abangi bali bangi. sigino bwe twogerera ng'ayambala nigi That's not what we're here to talk about. Let's finalize on the Zina Awards happening this summer. What should people expect? Besides, of course, the rest of the function, the performance. People should expect the best of the best from any Tigano, of course. You'll be performing live? I'll be performing live. Nkyagala nnyo kuba abantu bamanyi live yeno ya backline. Kuba nayogeddeko n'abategesi nti if there is a provision of live ya backline, nandyagadde okuba live. Tebangamba gundi la bonita stage tegeka so nengera nze still nkuba live nina sound tracks zange zenkuba nina dub mba nkuba live era ate yesinga okuba n'obuzibu abantu bamanye eri nti yezibu n'ate nze ne banzibu kutekyuka so ngenda kuyimba live ku stage. All right, you've heard it from him. He's going to be at Theatre La Bonita on Friday, performing live for you. Zina Awards. Entrance is 20,000 and 30,000 shillings. Come through. Kembadde nerayidde okubuuza cute kaye mwali ba mukwano mukyali ba mukwano Wali kyali wamuyigiriza n'okukola ki tukakulya okuyigiriza tukakulya okuyigiriza ate dikandi ate kuno yayigiriza bangamba mwabeeranga mwenna nga y'ekitintale gw'oluwa mwagala okuteeka omusango gwenga tewagira ye nga bwagira gwenga togira ye nga bwagira ndi kyali wange bagambe mbulira gw'oyita naye mbadde ngenda kubuuza gwenga togira ye nga bwagira kiraga eri agamba nti no